Tenderezwa gurumiswe oyitafe tonda na mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndikitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe wakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ketulimu ak'okukyusibwa k'ensi yaffe ey'omunda wepo ne aweeru katonda atudde munda mu nzaalamusa katonda atudde munda mu ggwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ekutakaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule mu gulukaawe yongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutudde nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu misange egitudde ku mwayiro gw'12 emanyikiddwa nga the 12D creators mu Lunyanyembe nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwetudde nga oyinza ekitangaala ekyeru mu kamwa oyinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumyaza mu kamwa oyinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumyaza mu kamwa oyinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumyaza mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumyaza mu kamwa kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedda ekikula kye kyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano okusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti egwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu bwewaawo ebbaluwa egenda bweti tukulamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe yeffe abatonzi oba emisango egitudde ku mwayiro gw'12 tuli wano okusobola okubeera nga tuyamba abaagalwa mumanyi nti muli kkula busukka kkubo w'ebyo byonna bye mwali mulabye ku Ssennyonyi Nattimba era nga tumanyi bulungi nti bangi ku mmwe mumanyi amazima gano era nga bangi muwuliriza amazima gano nga newankubadde mubeeranga abawuliriza abadde emabega mubeeranga abatayina kye mukola naye abaagalwa nga newankubadde mulowooza nti temusobola kkula nga muyita nga temuyise mu biwoobe bw'obulamu bwammwe abaagalwa mwalondawo okubeera nga muzuukuka mu biro bino mwalondawo okubeera nga muzuukuka mu ngeri enzikakkamu abaagalwa mumanye nti kubanga buli woosalawo okubeera nga obeera bumu okuwuliriza emisomo egifaanagana bwe giti manya nti obeera bumu wamu n'amayengo agakkaanya bumu wamu n'obutukuvu bwo obutudde mu mutima gwo abaagalwa oli wano okusobola okubeera nga okola bukozi ekyo ky'olina okubeera nga oyitamu mu mayimusi bwago oli wano okubeera ng'onyumira olugendo lwo kitegera obeera nga tonyumirwa lugendo lwo mukaddaako kitegera gwe kennyini weebuuze nti nsobola otya okubeera nga nkyusa endaba yange oba ey'obwolukenge bwange nyumire kino mu ngeri ennene abaagalwa waliwo akakisa ak'okubeera nga okozesa n'okuwuliriza essanyu lyo mundaayo mu buli kadde osobola okuwuliriza eddembe lye likutuddemu nga tofudde ku kavuyo akagenda mu maaso wabweruwo osobola okuwuliriza okwagala nga tofudde ku byonna ebikwetoolodde ebyo ebikuwuliza embeera ey'obukaawu osobola okulondawo ku byonna osobola okulondawo kubanga olina eddembe ery'okwesayirawo mu ngeri eno tukusaba okwesa eddembe lyo okusobola okubeera nga olaba endaba eyekukkiriza okusobola okubeera nga otambulira mu ddembe mu ddemeezi ly'olugendo lwo lw'olimu mu kadde kano
kozesa obusobozi ebyokulowooza ebirowoozo eby'omugaso. Teeka essira ku mayengo ago aga waggulu. Tokkiriza kintu kyonna oba kitonde kyonna kubeera nga kiwangamu amayengo go. Omwagalwa, toli wano kubeera nga ozannyirwa ku mutwe, oli mutonzi, oli eyo okusobola okubeera nga oteekawo enkyukakyuka mu ntegeera gye weetaaga mu lugendo lwo. Osobola okulaba nga waliwo abantu bangi abeefuula okubeera nga bayogera ebintu bingi ebigenda okubeera nga bijja eri omwana w'omuntu, era nga abantu abo tebategeera nti tewaliyo nsi emu eri omuntu yenna. Kitegeera, naye gwe okimanyi nti osobola okulondawo ensi ey'omu maaso gwe gy'oyagala, osobola okulondawo ekkubo lye weetaaga mu kadde kano. Kitegeera, nga bwe tuzze tubagamba okuviira ddala mu lubereberye nti musemberedde akadde n'ebiro eby'amamisibwa gw'omuggundu, okuyinjiwala okw'omuggundu, okukyusibwa mu ntegeera okw'omuggundu, okwo ke mwawangibwa okubeera nga mulaba eri ensi yammwe mu kadde kano, era nga mutuukiridde okusobola okubeera nga mutuukiriza ekyo ekyabaleeta okubeera nga mutuukiriza mu kadde kano. Mu ngeri eno ebiro bye mulimu bituukiridde okubeera nga bibayamba okukozesa obusobozi n'akakisa ak'okkula, okubeera bumu wamu n'amayengo ag'essanyu, eddembe n'okwagala. Abaagalwa, naye era yemmwe musalawo, mulina eddembe okwesalirawo, musobola okulondako. Temulina kwewuunya kiki kinaabeerawo, kubanga yemmwe mulondako. Yemmwe muyina ekisumuzo okubeera nga mulondako okuva ku mutendero gumu okudda ku mutendero omulala, kubanga yemmwe ekisumuluzo. Mu ngeri eno mulondeko mu ngeri ey'amagezi, mulonde ebirowoozo ebyo ebya waggulu, mulonde endaba eyo ebateeka mu mpulira ennungi, mulondeeko empulira eyo ebayamba okusobola okubeera nga musalawo n'okukola ebyo ebituufu. Abaagalwa, Katonda yabawa eddembe eryo lyammwe, mulikozese, era mugaba n'eddembe eryo nga mukozesa eddembe lyammwe eryabawa ery'obwebwange okusobola okubeera nga mwesolosa eri amayengo ago agatudde mu nda yammwe ag'obutukuvu bwammwe obwannamaddala. Yefe emisange egitudde mu mwaliiro gw'eggulu egw'12, tubaagala nnyo nnyini ddala. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda n'amannamugereka abanga obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu mmwe. Akume.